So right, mbalamusizaako nnyo mikwano gyange abeekuumira ku Yugi Updates TV mwebale kwekuumira ku mayingo gano. Abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo mwebale emirimu gye mukola ogw'amaanyi obutaweera okulaba nga mugenda maaso n'okuba nga mutuninze in Yugi Updates TV. Kakati nno Parliament nga tennatuula olunaku olwaleero balabiddwako Muhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso n'okuba ng'apika mu bubaka ba Parliament ng'agenda mu maaso n'okuba nga abawaga basobole okuba nga bayisa bbiiru eno eya UPDF ng'ekintu ekigenda okusigala nga okubayambako ku maligase yaabwe ng'eyimiridde. Gwe mukwano gwange mpuliriza kikino kinaagidde njagala obbagamba ti statement ezimu muzeegenderezanga. Okuuma ligase kitegeeza okuuma ebintu ebikolebwa oba ebikoloddwa ne UPDF. Naye w'otunuulira ebintu ebikoleddwa ne UPDF bane gye n'Omuhoozi Kainerugaba, ebintu ebigenda maaso n'okukolebwa ebyokutuntuza abantu ba bulijjo kuwamba, kusiba, kutulugunya, kucunya. Leero edi muntu abadde mu kooti e Masaka mulabye embeera gy'ajjiddemu nga zaakankana yenna alaga yeetaaga medical treatment, embeera gye yayisibwamu mbi nnyo naye nga kino amagye tegayinza akitegeera, tebayinza na kukiraba. Kati bano bwe baagala okuyisiza amendment bill eno basobole okusigazawo ligase yaabwe ey'okubonyaabonya eggwanga. Gw'olaba kino nga gye kiri, tunuulira embeera y'abantu gye bayisibwamu. Ate ennaku zino ebitongole bino ebikuumaddembe byaweebwa omwagaanya n'obuyinza obuyitiridde ennyo, era olaba nga eggwanga litambulira ku bunkenke. So nze sirowooza nti no twandiganyiza ekintu nga kino okubeerawo, okuba nga tusaddaako obulamu bwaffe okubuwaayo mu mikono gy'abannakyemalira, mikono gy'abatemu, mikono gy'abatujju. Nandibadde soogera bino byonna singa ebikolwa nga bino ebyekko bibadde tebiriiwo. Ne recently tulina n'ekizampo, olaba ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission kivaayo nga ne kigamba ne kiyisa etteeka ne kibakugira ku bikolwa ebigenda mu maaso ne bagaana nga n'etteeka terinayisibwa, nga ne kibakola bamenye mateeka, tebalina nakawaayiro kabasindiikiriza kukola bikolwa bye bakola, ne bagenda mu maaso n'okuba nga bo bagenda mu maaso n'okubikola. Gulowooza ate obinaayisibwa ki ekinaabeerawo? So bannayuganda musaanidde okuvaayo mulwanirire eddembe lyammwe. Eddembe si kintu kyangu nnyo. Mukyewuma mumanya gavumenti, amateeka ga gavumenti, ekyo mukimanye, naye ate eddembe n'obulamu bubwo. Ku byonna olina okulondako kimu ky'oba osigala nakyo eky'omugaso. So lino etteeka lireeteddwa okuprotectinga aba UPDF, era owulidde Muhoozi w'abagambye nti ajja kusanyuka nnyo ng'alaba honorable members bagenze maaso n'okusekendinga ekirowoozo kino mbu basobole okuzzaamu empisa mu UPDF saako n'okukuuma ligase. Naye ng'empisa tewali kigenda kubanga kiprovidinga mpisa wano, kuba ye Muhoozi Kainerugaba abakulembeze bangi nnyo ne ba retired commanders bavudde nnyo nga bagamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni wabaddala nga ayagala ku disciplinaringa, kuteeka disciplinary issues oba kaŋŋambe empisa mujje. Waaki tatandikidde ku Muhoozi Kainerugaba n'amudisciplininga ku bikolwa byagenze mu maaso n'okukola, kubanga alabiddwako ng'akola ebikolwa ebyekko eby'ekitujju ebireetedde bannayuganda okwennyamira, ebireetedde bannayuganda okweraliikirira. Mpoziko nga mutugamba nti Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni akaddiye, ti Muhoozi wagenda maaso n'okukolera bino ebikolebwa, Mwami Yoweri Kaguta Museveni aba yaziriseemukko nga bino tabiraba. So si bye bintu omuntu byayinza okuddawo ne yeebuzaabuza nti no tabiraba bigenda mu maaso mu ggwanga. Era mmwe bannayuganda gwaddeyo ne weebuzaabuza n'olowooza nti nno gwe no tebikkwatako, ng'olaba nga atabiraba. Ogenda tutuuka ekiseera obirabe, buli muntu ekintu kimala mutuukako n'asooka afuna obusungu bwakyo naga akale oluli nali luddawa. Bino ebintu nga bino mu ggwanga gye biri. Abantu abamu be mulwanirira n'okumanya tebabimanyi bino ebikolwa nti bigenda mu maaso mu ggwanga, ekyo kankikubuulire. Tebamanyi na bino nti mu ggwanga mwe biri, wabula kitusooka batuukako ne bagamba eggwanga bulijjo liri we riti. Kati ng'abayimbi abasinga
babeera mu kunywa na kucakala. Kati olowooza ye anaavaawa atandika okuba ng'alumirirwa omwoyo gw'eggwanga, alabanga ebitamukwatako, alaba tajja na kubeera interacted na mu kintu na kimu kigenda mu maaso mu ggwanga, alaba tajja gettinga interacted mu ekyo ekinaayinza okuba nga kimuleetera okuba nga bimukwatako, naye ensi ne yeerabira nti ejja yeetooloola. So bannayuganda, twongere mu maaso n'okuyimuka nga tuvumirira ebikolwa nga bino. Bikolwa si birungi, eggwanga lye liraga. Jjukira nti nno bano abayisa etteeka lino, bano abasindiikiriza lino etteeka okuyisibwa, basigazzaako emyaka mibale ku nsi. Gwe okyali eyo otoba n'emyaka, okyazimba buzimbi bulamu, gwagenda osigalawo otobe n'ebiteekateeka bye baateekawo n'ebyamandiments bye baateekawo ebigenda obbalemerera, ssaako n'okuzikiriza ensi. N'eddembe ly'obuntu terigenda sigalawo kyekimu, tugenda faanaganako ng'ago amawanga g'owulira ge baliisa akakanja. So sinensonga siza kuliisa bijanjalo mpiso. Bannayuganda, muveeyo mwekembe, muveeyo mulwanirire eddembe lyammwe, muveeyo ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe. Si nsonga olaba ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission kyayisizza order UPDF esobole okuba ng'eririizinga Eddie Mutwe, baagaanye era ne basindika n'obubaka obuwooninga nga baagala bawandiikira apology letter. Amawanga ag'ebunaayira gasindise obubaka Eddie Mutwe ateebwe era baagaanye. Eddie Mutwe akyakuumiddwa, akyali mu mikono gya bitongole bikuumaddembe. Kati olaba bagaana bajeema nga tebannayisa tteeka lino, nga tebalina nakawaayiro nakamu kabaleetera kugenda ku kitebe kya National Unity Platform kuwamba muntu n'omu, civilian n'omu oba mmemba w'ekibiina. Olowooza lino etteeka linaayisibwa nga libawadde omwagaanya, golowooza ki ekigenda okubeerawo? Ki kye bayinza okukola nga baweereddwa amaanyi n'obuyinza? Tulidde mu Parliament ng'okuteeseganya kuyisibwa ng'ababaka abamu bavaayo ne reforms nga boogera nti oba oliawo gavumenti ekakase oba UPDF ekakase nti eno biiru gyegenda okuyisa ebeeramu omwenkanonkano gwe basiviliani nga bayisibwa kyenkanonkano, nga baweera eddembe lyabwe, bawozesebwa mu ngeri ey'emirembe, ng'era eddembe libaweereddwa mu martial court. Bino tebijja kukola. Tewali mulundi n'ogumu military court wegenda kutandika kuyisa civilian mu ngeri ennungi oba ennuŋŋamu. Oba okitegeera, babagambye eddaka eyo sina court, wabula it's just a disciplinary committee. Era woba ogenzeyo manya nti ogenda kumawo nga toli kyekimu. Ate nga disciplinary committee erina kudiiringa n'aba agenti baayo. Masekati nga gavumenti enyoomodde ebiragiro bya court orders, kino bakiyita contempt of court, kitegeeza yanyoomodde ebiragiro bya court, negenda maaso n'okuyisa amateeka biiru zeeyagala. Kino kikubaga kifaananyi ki nti ssemateeka w'eggwanga takyali munsa era agenda attattanyizibwa buli kadde, era kyawoobodde ssemateeka saako n'okunafuya Supreme Court etteeka lino singa linaalangirwa nti nno liyisiddwa. So luno olutalo si lwa bannayuganda bokka bokka, si lwabo abali ku ludda olw'opposition nga bwe tulaba Honorable Joel Ssenyonyi waavuddeyo n'akulembera mu opposition banne n'abagamba nti tetugenda kukiika mu lutuula luno, tugenda kubeerawo nga kuluwuliriza nga bino ebigenda mu maaso biyisibwa waakiri tufuluma. Kati olaba nga bali concerned about the UPDF amendment bill. Kati kitegeeza nti nno si lwa basiviliani lwokka olutalo luno, si lwa opposition bokka, wabula nammwe aba Supreme Court aba judiciary mubadde muyina okuvaayo n'amaanyi ag'enkunala okuggyako nga mwalidde ne mulwanirira etteeka lino obutayisibwa, kubanga lyongera banafuya, libalaga okuba nga temukyayina kitiibwa ng'abalamuzi, temukyayina mbavu. Kitegeeza military court egenda kubeera ahead of you. Ekyo kye kitegeeza ni wabula mukitunuulidde nga kigenda mu maaso okuba babawaddeyo obukadde 10 bayise etteeka lino, mugende mu maaso n'okuttattana ssemateeka n'ekitiibwa kyammwe n'amaanyi agali mu judiciary gagenda kuba gamaze okunafuizibwa ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati ng'ogamba nti nno eggwanga tulina ministries eziri
independent ministries zonna zikolera wansi wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni yatowa order. Ekyo jja kikkiriza oba okigaane. Amma oli ku Yugi Update TV kosinze obanga otuuliriza. Ne nkutegeeza jangu wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo tweyungako. Mbaagala nnyo.